Bazinga nga 18 omwezi ogw'okuminagumu omwaka guno ku Lutikko e Bugembe. Kwenda mu butongole okwandulira ensi yona yona ni Busoga nti Busoga efunye inehbantu. Dr. Mubawala ategeeza nti emikolo gy'ebyobuwangwa egiteekeddwa okukolebwa ku inehbantu gyatandise dda. Tujja kuba n'emikolo egy'obuwangwa, emikolo egyo egyaniriza inehbantu wa Busoga. Inehbantu wa Busoga afuuka inehbantu wa Busoga nga amaze okumulaga olukiiko lwa Busoga n'abalangira ba Busoga. Ndi kwenda okobera Obusoga n'ensi yona yona nti Baba Kyabazinga asini ng'enaku d'omwezi 18 omwezi ogw'omulala omwaka 2023 aidaaje e Bugembe mu Cathedral okuloopa obufumbo obutukuvu eri Katonda. Asibye abantu okweyongera okusabira Kyabazinga ne inehbantu mu lugendo lwabwe olujja lwe batandise. Nenda okusaba Abasoga mwena n'Abannayuganda mu nsi yona yona okutayise bantu n'inehbantu musaala daimwe, era ndikwetulisaba Katonda atukuze obufumbo bwaibwe abo abaana bangi era atuwe ababanayira mu bigere byabo abali banga baviirewo. Bino olugudde mu matu g'abantu naddala abadde okumpi n'olukuŋŋaana lwe lubadde batandikiddewo okujaguza. Tuzira mama twebuuza banange mama tumufuna liya ibutusaawa eno tufunye mama tuli bayigufu era tuli basanufu eno okuba nti tufunye inehbantu tubaye tumulindirira ekiseera kinene. Tulidde isanu lingi okuba nti Baba Kyabazinga afunye omukyala era amaka gala maama. Tuli bayisanu lingi okuba nti Baba afunye maama. Minisita w'ebyobuwangwa mu bwa Kyabazinga bwa Busoga Richard Mafumo alaze obukulu bw'olunaku luno eri Obusoga. Mu ibbanga eryo lye tumaze gabayirewo obugumiikiriza bunene n'okulindirira kubaire kw'amaanyi. Aye mwagati mu kugumiikiriza okwo ne mu kulindirira Katonda atyo bw'amaze n'akigana twafuna maama nga aviire mu kika ekyabayise mugosa. Akowodde abantu okubeeramu mu bungi nga Kyabazinga agattibwa ne inehbantu wa Busoga nga 18 ogw'okuminagumu omwaka guno. Inehbantu Mutesi azaalibwa mu ssaza lya Buna mu disitulikiti y'e Mayuge. Kale ebyo nga tubitadde ebbali, Pulezidenti Museveni ekiro kya leero ayogeddeko eri eggwanga mu Alabudde abayeekera ba ADF. Ono asinzidde mu maka g'obwa Pulezidenti e Nakasero wano mu kibuga Kampala. Emboozi tugenda kuba tugituusaako mu maaso mu malala ge tulina. Poliisi mu Kampala ekutte omusajja agambibwa okwefuula omulalu emisana ate ekiro n'amalako abantu emirembe ng'ayambala ebyambalo by'amagye olwo n'alyoka abatigomya. Ono bamuyooledde Kaleerwe oluvannyuma lw'okulonkoomwa abasuubuzi. Poliisi y'ewandege yange yambibwako ey'Okaleerwe ekutte omusajja ategeerekeseeko eryasemwanga nga kigambibwa nti ono emisana abadde yeefuula omulalu ate ekiro n'ayambala ebyambalo eby'amagye n'atigomya abantu. Bamulonkomedde mu lukiiko lwa byakwerinda otuuseddwa Kaleerwe nga poliisi ekulembeddwa mu DPC w'ewandege ya Hassan Ewubire Giso saako n'abalala. Abasuubuzi beekokodde obumanyi bw'amateeka obususse mu kitundu ekyo. Omulalu ali mu ttaawa omulalu naye nze ng'omuntu nagaana okugulirira ndi muki nti mulalu lwa nsonga ki nti emisana akola bino abeera mu biyulifu abeera mu yunifoomu aba atambula bulungi essebo ne batugenda essaawa zino alina yunifoomu ey'amagye yalina bwasula nimusooka ondaba nga ndi bigutusi kuga boda mulufula ndi difensi wa boda boda naye ng'ekiro waliwo omukazi asesezza abantu bw'asabye poliisi emuyambe ku bakinjaaji abasusse okumubeeba omukwano. Nenkwagala bibeere byaffe ate si kubireeta kubireeta no mu lujjudde kubanga abasinga abantu bakulu ate embasa kwagala togifuula mpalana kunnemesa mulala eyandinjagadde okubeera nga mutwogerako. Ssentebe w'abasuubuzi w'omulufula Sulaiman Sekanyo alabudde abasajja abasusse okutawaanya abakazi. Ne bw'abanga mukyalawo kasitaba nga ali mu ttaawo
kubanga ekyo kiba kitegeeza nti tuli mu mirimu okukola. Emirimu tulina okubeera nga tugissaamu ekitiibwa ate n'obuteesitaza. Balaajanidde poliisi okwongera ku baserikale ku nkulungo ez'enjawulo olulala byabateega nga kyokka nga DPC abagumiza ng'ensonga eno begenda okutunulwamu ennyo. Security wano mu Uganda actually kyensobola okubakakasa, we are on top of the special. Buli mbeera yonna security ya Uganda esobola okugineutralizinga era tusobola okukwata abo abakyala. Poliisi oluvudde mu lukiiko luno egenze butereevu ku nkulungo Serwanga agambibwa okwambala ebyambalo by'amagye ekiro n'atigomya abantu wabeera nga yeefuula omulalu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyanga akasizza okwatibwa kw'omusajja ono ng'ategeeza nti bw'okeberebwa okakasa obanga mulamu obanga alina ekikyamu ku mutwe. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omulambo gwa ofisa wa poliisi SSP Ojado Robert guleeteddwa mu maka gagasangibwa essanga mu disitulikiti ey'Ewakiso. Omugenzi yasangiddwa mu luzzi lwe yeesimira olunaku olw'eggulo. Omwoyo gw'omugenzi mukama aguwe ekintu kitagwawo. Gibadde miranga nakwazirana nga batuusa awaka omulambo gw'omupoliisi SSP Robert Ojado eyasangiddwa ng'akudde mu luzzi lwe yeesimira awakaawe. Enfa ye yatankaniddwa ng'abantu abamu bagamba yeesuddemu yekka. Kamisona wa poliisi CP Simon Okashi era nga yabadde mukama w'omugenzi amwogeddeko ng'abadde omusajja omukozi. Ideally we worked together for 1 month, but within the 1 month I found him a very dedicated officer, very committed and very professional. And within the peace support operations, he was the desk officer for the East African Standby Force. Abuulidde abakungubaze nga bw'abadde alina alusa nga n'oluusi abadde akolera waka. But unfortunately his health wasn't very good. He was having ulcers and he kept on working from home. Alambudde ekinnya munne mwe yafiiridde. Abantu ab'enjawulo nabo bamwogeddeko. Abadde muntu mulungi ali kugamba omwanjulukufu mu kukola bye kyetaagisa. Saba Mukama agumye famire ye kubanga babadde mikwano gya bonna. Twewunyiza nnyo okulaba nti yafudde mu nfa gye yafudde, naye ekyo kyabaddeyo tetulina kyakola era nga tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwumulo eky'omulembe. Oluvannyuma omubiri gwe gujjiddwa mu nju ne gutwalibwa ku Ecclesia eya St Andrews n'akukuba okumusabirira Reverend Father Frank Mutebi bwana mukulu ow'ekigo ky'enswanjere akalaatidde abakristo okwekwasa Katonda buli lwe baba n'ebibasoomooza. We don't know the time. What we're supposed to do is to prepare ourselves. Amen. Yeah, just being prepared. You know, at times we sing songs which we do not mean. You find somebody saying, I have decided to follow Jesus. Sentana Barrow namwandu w'omugenzi yeebazisa bababeereddewo mu kaseera kano ak'okugezesebwa. I appreciate all your efforts. I pray we all grow in faith and strength together. We shall all pass this. Thank you. Kitegeerekese nti oluvannyuma omubiri gwe gutwaliddwa mu disitulikiti ey'e Maracha gy'agenda okuzikibwa ku Lwomukaaga. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuzisa. Ebyo nga tubitadde ebbali nga tuzze e Nateete poliisi ng'ekulembeddwamu agikulira Hassan Sekalema eyongedde okulambula ebifo eby'enjawulo okunyweza obutebenkevu. Kyokka bo abalina amaduuka ku mabiito beeraliikirivu olw'obukwakkulizo obwateereddwako nti okuggulwawo balina okuba ng'ekifo kyonna kiteereddwako kamera. Bbomu ezaasangibwa mu bifo eby'enjawulo mu munisipaali y'e Lubaga zikyewanisizza abantu emitima ssaako n'okuzingamya emirimu naddala mu kifo ky'amabiito. Abalina amaduuka mu kifo kino baanukudde poliisi ku bukwakkulizo bwabateereddwako omuli okussaawo zi kamera okusobola okubaggulawo. Batusabye poliisi yatusabye tufune kamera tuziteeke mu bifo byonna byonna emiryango egiyingira ne bannanyini bu guest house nabo bateekemu kamera n'oggula detector. Naye kyensaba gavumenti banaaba ebyokwerinda embeera mbi nnyo mu mabiito. Waliwo abakyala abakola emirimu gyabwe, abantu bangi, waliwo abatunda obutogo, ebyanjalo byafudde, capati zafudde, embeera mbi.
mbadde nteesa bakole ekisoboka balabe ebitinitini ebisoboka nti obulumi singa batuta tugenda kwetereza era nga bwotulabye nti tutandise ogula ebintu kamera zi polisi zeyatugambye okugula tutandise zigula tuli bayingini ebiseera ebisinga wetukolera ano wetujja akasente nga tuli mu kaseera kabi abaana badda ku ssomero kyokka abamu ku basajja basabye poliisi ekwatirwe ekisa banneeko abakolera ku mabiito baddemu okukakkalabya mabiito abantu bacyakalyawo bucakalizi omuntu ava gyavudde ebunaayira n'ajja ku mabiito n'alirawo sente dakiika 3 n'agenda woolabira bino ng'emisana ga leero poliisi y'e Nateete ng'ekulemberwamu agikulira Hassan Sekalema erambudde ebifo eby'enjawulo okusomesa abantu ku butujjo kyokka DPC alagidde ab'ebifo ebisanyukirwamu okwegendereza abantu abajja n'ebisawo balina okwegendereza ababulijjo bagamba obutujju weebuli so tusazeewo wiiki eno okutambula mu bifo nga bino besiti mu katale okujukiza abantu baffe ebintu balina okukola mu katale k'e Nateete Bone Kabugo ssentebe waako nabo RDC Sekalima basinkanye ng'eno tewali nteekateeka yonna yassiddwawo okebera abayingira ssentebe yeeyamye kino kyakutandika olunaku lw'enkya omuntu alina kyayina nga tekitegeerekeka tomukkiriza kuyita ku mulyango naddala bakolera ku mulyango namaze gobbaoliraka geweekengedde mugambe ku bbalaza poliisi yazuula bbomu mu bifo eby'enjawulo ekyewanisa emitima bawangalira e Nateete waliwo bbomu era nange bwengenze infact ndabye ekintu handibag mulimu buwaya Abdu Muwonge ne Martin Kiza bakusakidde eggulire lino kale ate ebipya bizuse ku ttaka ly'e Nabingo erikayanirwa abooluganda lw'omugenzi Andrea Mugerwa era abazzukulu gwe balumiriza okwagala okulyekomya ng'aliyita eriri essonga ye musika w'omu ku baana b'omugenzi enkayana z'ettaka esusse embika ziviiridde ku bangi okuteeka ebbali eby'okubeera abooluganda ne baddukira mu mbuga z'amateeka zibatawulule ng'embeera enekuleetera ebibuuzo ku mitima kiki ekiviirako abooluganda okulema okukwatagana nga bagabana ebintu by'abajjajjaabwe embeera eno eyolekera mu famire y'omugenzi Andrea Mugerwa balemeddwa okukanya okugabana ettaka eriwezaako obunene bwayika ebisukka mu 10 Letters of administration zezitwajja mu high court zezituwa obuyinza okugabanya ebyobugagga bya Andrea Mugerwa tusenda tusobole okupima obulungi buli omu alabe wakolaki wajja tusobole okupima buli omu afuna omugabo ebyokubizuuliddwa kuliko ekyokuba nga Lawrence Kigundo abooluganda gwe balumiriza okweza ettaka okulina ennyumba y'ekika naye muzzukulu wa Andrea Mugerwa nga yasikira mutabani we ayitibwa Charles Sali nga administrator ng'abooluganda abakulembeddwamu Christopher Sali Dorothy Nakanjako n'abalala batuuka n'okulumiriza nga bwazza beekweka nga baali bamusuubira ne mu lukiiko lwayitiddwa DPC w'Ensanje Rogers Chebene kyokka n'atajja yakubidde poliisi tutwagala tusinkane tutuule twabadde wano olunaku lwa jjuuzi yalabiseeko Kigundo yasaba olukiiko lubeerwa ssaawa 4 ne bamulinda okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 10 Kigundo yalabiseeko omusasi waffe agwikiriza Lawrence Kigundo ne muwala wa Agnes Nakafeero ng'ono balumiriza kimu nga waliwo abagoba ku ttaka lyabwe era nga mu kiseera kino baliira ku nsiko ne balaajanira President Museveni okuyingira mu nsonga zaabwe baasooka ne baleeta guleda 2 oluvannyuma ne bongera guleda eyokusatu nagenda okulaba nga bongedde neyokuna guleda ne zitandika okusenda ebintu byange nga bitandikira okuva ku ttooyi okweyongera emmanga banaye tusaba mutuyambe twekubidde endulu buli wamu naye tetunaba kufuna kikuyambibwa Pulezidenti Museveni anyambe Kigundo ategeeza nga n'abaka bw'atyayo kyokka nga tolaze ekiwandiiko kyonna ekiraga obwannannyini ku ttaka eryogerwako okufaananako n'abooluganda lwe abaalaga empapula ezava mu kkooti enkulu nga zibawo obuyinza okukozesa ettaka lyabwe nga bwe bannyonnyola ntyawo olw'okuba nti RDPC anoonya okunkwata ku nsonga zesirinako kimmanyi kubanga omusango guno gwe bannumbirako awaka guli mu kkooti waliwo n'omu ategeeza nti minisita Sam Mayanja yamuzza mu nnyumba y'omugenzi Ndereya kyokka n'alemesebwa minisita yaŋŋamba nzire mu nnyumba ya kitange naye Kigundo n'avububa n'abaana okuva mu nnyumba ya kitange kwolwo olunaku minisita lwe yajja ne tukkirizibwa okuba nga tugabanya ebintu by'omuzigenzi ng'alagirira n'okulagira senga ayingire mu nju eya taata we
baleeta ab'amagye ne batukubamu amasasi. Ye omulamuzi Roslyn Nsenge azema okulira omusango gw'ettaka Meja Maka Wanyama gwavunaana yaliko ssente w'akakiiko k'eby'ettaka Mukono Jackson tulina amasiko olw'okukoona ennyumba ye eyali ku kizinga Mbeya mu ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono. Aganya okusaba kwa puliida wa tulina amasiko Stephen Tulyatunga kwaleese nga ayagala kkooti ento egoba omusango okumuvunaanibwa ng'agamba nti emisango gye gimu giri mu kkooti enkulu ewa omulamuzi Florence Nakachwa nga balinze ensala ye ku nnannyini ttaka omutuufu. Tulina amasiko mu kkooti abaddemu ng'ali mu kaguli. Omuwabi wa gavumenti Colin Ouma asabye kkooti emuweeyo akadde yeetegeke era omulamuzi nagongezayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Munnamateeka wa Meja Wanyama nga Chris Mwesigwa ategeeza nti ettaka lino omuntu we yaligula mu butuufu n'ebiwandiiko ebiri. Bakuba tulina obujulizi obulaga nti twagula ettaka endagaano kweziri naye yatuguza agamba nsi ettaka naliguza Wanyama. Emboozi eno twasooka gikulaga gataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka guno nga Meja Wanyama alajanira Pulezidenti Museveni okumutaaza ku tulina masiko. Andika okusenda n'okayanirawo ettaka nga angamba alina kooti odda. Kale mukadde kano nzikiriza tusooke tuwummulemu tukyalina amawulire mangi ge tuleetedde kusaba oleme kufaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Broiler 35 ekirungo ky'enkoko ez'ennyama mwabalunda zileya 10% tumulina abaagala ebirungo bya 20% nabyo weebiri mu bungi. Conversion Feeds Intrago tusange mu maduuka gaffe mu ggwanga lyonna. Abalimi b'amayirungi balajanidde Pulezidenti Museveni taata bakulimba tegafaanana njaga. Tuwulira abantu abawera obukadde 8. Road tuli ku mwaliro gwa kutaano n'ekyengera opposite Total. Mbajjukiza estate zaffe empya ku miliyoni 7.5 empambire ne miliyoni 18.5 erungala. Tulwanyisa obupangisa 2023 2026. Jangu mu big kirala tusobole okutuuka 2026 ng'olina poloti n'ekyapa ky'omungalo. Nyongera okubajjukiza tulina estate ku miliyoni 7.5 ebubuule empambire okuva ku main kilomita 2 zokka ng'oli ku site. Nembajjukiza ne estate yaffe yerungala nga tonatuuka Mpigi ku miliyoni 18.5 ekyapa weekiri mu ngalo. Nisa Hand and Body Lotion ayuyuuta olususu n'ofuna enjawulo mu seconds 3 zokka. Ali mu flavors ez'enjawulo nga shea butter, lavender n'endala nnyingi nnyo. Nisa Hand and Body Lotion atandikirwako agula 3 zokka. Asangibwa maduuka gonna ne supermarkets mu ggwanga lyonna. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Not all refreshments are up the standards you require. Choose the best. Ekisingayo ngaye Chituzi drink. A drink made from fresh mushroom obutiko, fresh bee honey, omubisi gw'enjuki. Solve for great energy, excitement and a better day. Find Chituzi drink in a shop or a supermarket near you. For more information, tukubireko kunoto 787 satu noti nya 531. Chituzi. Sasura obagura ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweki eyuge ku MTN Momo Pay ogenda kubanga okikwasaganya bulungi nnyo. Olwaleero tugabye pichi zaffe 2 ezisoose nga tuziwadde ba merchants 2 mukyala Hadija ku petrol station ya